kubanga tulina obutebenkevu. Ate bana abantu abakwatibwa ne batamanyi bwako mayitire kati already saawa eno. Alright, tutuugirira ssaawa zino eno abaana b'enkyukakyuka abavuddeyo ne batabukira omukulu General Raiso ne bamugamba nti nebyadala ensi eno Uganda gyeraga abagenda kukaaba amaziga. Lwaki yagala naawe osooke obyewulirireko omala otubula ebirozo mu comment section olowooza mutuufu ku nsonga zino zigenda mu maaso. Abannayuganda ebyadala aba Western aba bafuukidde ebizibu okusinza ku information n'obutambi bw'enkulidde mu maaso. Abalaalo kye babakoze kibooko after kibooko video ogenda kubeera nga ogyerabirako naye nga tetunnagendayo sooka ogimpereka like sooka okubeera nga etambula okubeera nga osubscribinga nawe subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwenkugambye omukulu amanyikiddwa nga General Raiso oluvannyuma lw'okubeera nga akola statements ezanyiziza abaana b'enkyukakyuka ku mukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi wali ku Radio 4 abaana b'enkyukakyuka bamutereezezza mu line era ne bamulabula ne bamugamba nti wataakola ki wataisonyiya oba wataisonyiwa abaana b'enkyukakyuka bagenda kubeera nga bamukola ku nga luli bwe bamukola bamuvuma ebivumo ebyali byammanyi ebimu byesobola nakuddamu mu kamwa kange ebyadala nga ndabira ddala mba nkoze eki mba njokyeza njagala osooka owulirize kati nnyo ku munnankyukakyuka leero otubula ebirozo mu comment section. Do you think Honorable omukulu General Raiso byayogedde gyebiri oba nedda? Waliwo eyali amyuka president wa in fact yakyamimyuka amyuka president wa FDC mu Buganda Muwanga Kivumbi wa FDC oba wa NUP ngambye FDC bane munsasire wa NUP yali mbaka wa Butambala kooti yamuyimbula ate naddamu n'akwatibwawo twalaba aba police afande nga tebasobola kukwata nga tewali ensonga ekukwasa twalaba police nga bagamba bababuuza nti aganda gaffe wadde twaliwo ku roadblock bamukwatira nisife tumulina tetumanyi gyali. Si kyateeka nti buli muntu yenna alina okumanya omusibe gyali. Kisinziira ku musibe eki. Bayinza okukwata jeno n'olowooza nti bajja kuntwala Makindi naye nga balina kuntwala ku mess. Senior officers mess nga gye bansibidde. Kati ojja kwesanga nga abateeka okutegeerako kusibwa kwange era bali mu ranks eza waggulu. Nga gwe kungu Nkokeni era mutunzi. Kungu musajja waabwe musajja wattu. Nkokeni era mutunzi bagamba. Benze mbera Nkokeni era mutunzi. Fani tokubye nnyo. Tosanyiza obusanya. Nga tojja kutegeera na Raiso bwaba bamusibidde okusinziira ku ranka yange. Kakati n'abo ababadde bagamba nti bamanyi wawaali naye nga alina gyali. Omanyi nabadde mbuulira abantu nti kungu oyinza okukola ekintu ekikwata ku nze naye esikooti wange n'atabeera musanyufu abasirikale bange ne batabeera basanyufu nga bayinza okutuusaako obulabe bwonna nze nyinza okujjawo nenkutereka notofuna buzibu obwo. Kinabanga bwe nawulira nti kungu twawulidde amawulire ayogera ku bigambo by'okwetuga oba ebyokunywa obutwa. Gavumenti ekutaasa mangu. Government entaasa mangu. Ekutaasa mangu noteetuga. Nefuna wenteeka. Nefuna wekuteeka. Netukutereka netwogera naawe mpola mpola. Era nga bwe nakugamba nti uno mutabani wange gwobadde yogerako ali ebweru. Nze gwendowooza nti agenda kuwumula naye oluusi ayinza okuba nga alina ebintu bye yakola ebikolobero ye byamanyi naga nti kino ekintu kyenakola bayinza okunjoola kanjira newogomako wano wendiddirayo nga bakyerabidde ng'ekyosi kiyise. Naye nze njagala okusaba abantu bannayuganda nti naffe we twandyagadde ebiseera bye twalimu twali twagala nnyo kubanga njukira olunaku lumu twali tulowooza n'okulowooza nti Obote senga tumutta naye President Museveni yatugamba okutta Obote si solution ya Uganda. Twandyagadde nnyo n'okuvuma. Waliwo abantu betwalwananga nabo ne bawanika ne tubakwata naye twabatuusanga omukulembeze n'ababuuza mwagala okutwegattako ne bagamba nti abasatu ne bagamba twagala obegattako ababiri ne bagamba nedda. President ng'awandiika
ngaba awandika ayinza okuwandikira Dr. Milton Obote president wa Uganda namuwandikira namubulira lwaki ali mu nsiko lwaki tulwana lwaki biki naye nga temuli mu kuvuma temuli mu kola ki kwegamba twandyagadde nnyo bikola n'ebyali tebiyamba nolwekyo nsaba bana Uganda bobeero weni alemu ennyo tekitegeeza nti ovuma abantu tekitegeeza nti oba wandira amalusu oba vumenti oba balinga amazi oba ebyo oba oli opposition ennyo ng'oyagala okulaga nti oli opposition nnyo nti abantu bakutegeere waliwo ebintu by'osaanidde okwesonyiwa ate bakitegeere nti omukulembeze abeera mukulembeze abaaliwo essaawa eyo kati nze bw'obanga nabadde mbuli abantu nti bw'obanga mbadde ntambula mu mmotoka nga ndi mu mmotoka nga kati ku makya leero wenzire ewa Kungu nga nayombye ne Kungu nezja mmotoka nga nesooza nga ne Kungu oyo kwegamba omusirikale wo escort wa awulira driver wa awulira kati bwentuuka wano netusinka naawe ebweru olutalo ne lutandikira awo wesanga escort wange akubye Kungu ekyasi kubanga alowooza nti gwo otawanya mukama we well kamulinga batandikidde mboka alright Obuganda bugwawo abakulu ate mulowooza kiboko obujuze bakubende tebazirese mu bannayuganda naddala aba Central Region ogenda kwebuuza ate batya video nyegosoko giwulirize bulungi nnyo otubula ebyadala gwe oli ku side ki bana basajja ebyadala bali mu content oba bageza okubeera nga bateeka Abaganda wansi nti no baavu nti basobola okukola buli kimu olw'okubeera nga abaagala akasente ako video nyo tugyetegereze bwezinaba okubeera nga subscribing akadde kajja mu personalize okateeke mu otubula ebirozo mu comment section abantu bameka abali ku side ya Sadaman makebe sokola video oko satu za mutwalo ku soko recording video yeno gyana jifya ku page yo neyo majitambuze tutereza ntegereza patuli mu mbeera abali banonya abantu batuwola esawa zaida akuwola ya kunonya bakunonya bakuwole sende mbugoma lebizibu byo nayo tuko basa solo banonya basa solo nga tobalaba na balaba tuli mu mbeera kati nga bakuba emboko satu za mutwalo totasobola kukola sente emboko satu za mutwalo tuli kweyo level nsiche limu kwa abantu emigo mamuloza nibe eyo project egira tandika mugala gira banga nene bagenda bakuba emigo bamufa mufe zemba kakasa awo tuliwe batwagala kubanga banansi tana kwegada mu nsi yo kujja ko mugwira era banansi bali Saudi Arabia banansi bali Jordan botali na embassy banansi bali Dubai ku musana mamuloza buwalabu si walungi n'akamuzi mbakakasa. That's why buwalabu omuntu akubuza yalaze rudda batagamba yageze kata ba Jordan baluddawa agamba yageze kuddungu bakugamba na mbera ya budde jaraze yageze kuddungu tabagamba yageze Dubai ya ali kuddungu kati mugana afale kuddungu ali mu nsanyo enkalu je twasabanga tusindika amastandi gaffe amastandi gasindika mu nsanyo enkalu tumaliriza je twasindika amastandi tunogenda tukoleyo sente je twasindika amastandi mu nsanyo enkalu nga jino kujatera na sente tuli mu mbera nga anofuna chanalise waka ogalamire mboko solo ne bazikuba bavubuka mbalaba muli mukulonya babakuba emigo baba bo mutwalo yolaita nako awo batutadde Honorable Nabanya tumaze okwera kasasiro tugena muteeka wa tumaze okungaza kutumya mu kasasiro ku makubo tumaze okwera kagena kudayo tumujje kasasiro kubanga mama ko sente teka nga towale bigeno muyola era tumaze okwera yeche bana batugena mufuna John Bosco Kibalama mugana fo muwanga kivumbi yalina musango ki mama katuya ati bajeno ga dafi bayina omusango bakirawo kivumbi basimati bayina omusango banenga okuvuga yachagwa okuvuga obavuga nyokuba musango mbasaba mujeo byo bufuzi NUP mugisazemu DP mugisazemu FDC mujeo mutekawo patemu bagita Piero yu patriotic ziriji abapati bagita pati Piero chigwa chija bebo chigwa cha Piero abapati ziriji bana Piero chigwa chija yocho yo Piero yu mutekawo Piero yu yokanga bachire China Mwenyagala baju kizabwe banna Uganda tuyinzo banga emitima jaffe tuwagira enkyuka nga twagenyo kyagwani sentamu naye ebikolo ali affe bi supporting government ya Museveni okusigalawo nga weeri ekyo mukijje kunze
twagala Kyagulanyi Ssentamu n'ekyukakyuka ebikola bye tukola bigatta bugasi kukuberawo kwa bano basajja ebbanga lyonna abategeera nti ensi oba abafuga babanyigiriza bateka butasi wansi bikola ne bagenda ku mukubo ne beekalakaasa bateka wansi bikola n'abaana bagala temugenda soka tereza nsi abazida bakuyabe bagenda kugala kati shutdown zirawo buli lwa mukaaga awo munyina omutandika ne muteekayo nga tetuddayo kukola si mu mbeera bavuwaza nkiddamu tosobola bavuwaza bano ne batugana okukola okumala emyaka 10 tasobola kubavuwala bana basajja wabula national economic shutdown bamusalane gati kati okuba wiiki ejja oba esala nejja ko tutandike wamu naffe ne baganda waffe tusigaleko ewaka ennaku 2-3 nya wiiki tumaliriza tuli mu uprise kwajja kwa bano basajja batutadde mu mbeera ekisiru ongambo tandizo okwogera Kyagulanyi musango nosekane mbanna Uganda nti okwogera Kyagulanyi Ssentamu musango. Hello. Ngenda kunamukubera kati ndinako kati ninyo china kamaliza. Mufuna bulungi. Gwangambo tambo okwogera Kyagulanyi Ssentamu musango nga buli amuwagira namwagala musango Kingizana natuka kaseera Kingizana omuyimbi w'eggwanga nga yabuzibwawo teri amanyi gyali tutuka n'okumubika teri ade muyimbi ayogera mu bisaba Eddie Kenzo gasiya bichani wolokano kachalika meka nakaino obunyo bw'ekisiru kafiki Gaza teri o hypocrite asinga kachalo kaiso hypocritic makamba gambe tuine bebufuze ebitu kata n'abantu nebitwalwa n'abantu tuina abantu ngefuze bitwawula ne walwa abantu ngabaga nti bachali bafeyo Kingizale na okachalika mekanaga kabinika bali bachali baboya na kati talabika tamubuza ko bachali wanga yeruddawo